Ekikwekweto kino kikoleddwa ekibiina ekigatta abatemi n'abasuubuzi b'ennyama mu Kampala ekya Kampala Butchers and Traders Association ekya KABUTA nga kigendereddwamu okufuuza abatunda ennyama etawera obujama bw'emidaala n'emidaala egibalukawo mu biseera bino eby'ennaku enkulu nga gitunda ennyama etatuukanye na mutindo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa KABUTA Haji Musa Sennabulya basookedde mu bitundu by'e Kawempe ne badde Nakawa Makindye ne Lubaga nga bakira batimbula ebipande ebiriko emiwendo gy'ennyama nga nabo abasangiddwa nga batereka ebintu ebitakozesebwa mu nnyama balagiddwa okubifulumya. Twagambye nti nzina kutunda bbeeyi bweti zina kutunda eyo kitundiriza abantu naye munange olw'obufunda lw'abantu b'ensawo abantu tebagula bulungi. Mu katale k'ebugoloobi tusanze emidaala mikalu nga batunda ennyama beekokodde ennaku enkulu ze bagamba nti tebazifunyeemu olw'obwavu obungi ennyo nga ensonga lwaki emidaala egimu miggale. Abalala bategeezezza nti obuzibu buno bwonna buvudde ku lufula abamu gye bateeka emidaala egitunda ennyama ku bbeeyi eya wansi nga kino kye kiviiriddeko abantu okwetanira zirufula okusinga emidaala. Tufunye obuzibu nti olw'omubiri omutwa alabe ddala n'embeera tugiraba nti nakulaga nti tunaatula ku Christmas ennyama ewera. Ekibiina nga bakivuddeyo okutulwanirira twagala tukolagane wamu n'abalufula tulabe nti kiki nakyo bakiteekamu ekitiibwa nga kyekibiina tusobole okulaba nga tutwaza wamu omulimu gw'obukinjaaji kuba bonna bonna abakulu ba bulufula balina amabuki ewaabwe. Gambye minzaani oba nkyamunyaga omukwate ngende mu mateeka ninabbi minzaani bangu. Bano basabiddwa amayinja ge bakozesa mu kupima ennyama kyokka nga tegawera nga abakabuta abaweza okwongera okufufuggaza ab'emidaala abatakolera mu mateeka. Weewala okugula ennyama etaliiko sitampu ku lunaku nga 24 kuba ngenda kuba ndi muno buli kiseera. Tunoonya abo ababba ente z'abantu abo betunoonya omulundi. Bano balangiridde n'ebbeeyi y'ennyama mu nnaku zino enkulu ng'egenda kubeera wakati w'omutwalo ogumu n'ogumu 10,000. Sesanga batte nidda mbataddeyo olwakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.